let me go. Bani mundeke ngende. Kumba agenda okulengera kadugala machagala muleke. Walengera Jani agenda okulengera kumbe baade mukatego. Kakufuna jontawo. Sagale kisawulidde saategedde sagale kere nyumizibwa etandika kusaaza no zinyini ewatali wali kalango konna. Ne banafe tandisona butubalengera. Banafe bano bamafia babanda. Tubalengendo bagenda maaso na buli kimu. Matenga Rob Wilson King production designer gwejangu ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso Silver nga bulijjo. Tulengera bannaffe bano bagenda maaso nga bamanyi baddiira bwenkuliddewo ate ondiirawo kijangu kuzanyazanya Joy Stan executive charge production movie kutoka kwa Silver Studio teyeri awo abali awo yani ono ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso Jim Coffey ne Ross Lamani etandikwa Master Chani yabali awo Inspector Lee uno yakatuuka mbabando musumama wewe ate nsumama misalwachi ndiye mbalina na wali report abatusem Jontawo ali luddawa Jontawo abeera buli wambogera badduula Jontawo mwagala mirembe mumbulire temumuvinga n'akamu nja kuba oba okuba musajja Jontawo ayogeza amalala kuba oba okuba zita eyongerayo ekyali ntandikwa kibanda nazaako ono atuuse Inspector Lee wa FBI Federal Bureau of Investigation kunoonyereza ku misango okuli abageze maaso n'okola ebikolobero Master Chani mwali Hong Kong China ekyali ntandikwa tugenda maaso Russia wo ye filimu egenda maaso era ng'ekyali ntandikwa kuva mu Silver Studio kufata ogenda okulegera omusajja ayinga zikonteyina omusajja ayagala munyigisa konteyina muganda gwe amunyigisa konteyina kasambagiro va mu kamotoka International Action Comedy Star Jack Chan ntandikwa tugenda maaso mpora Russia wo movie okulengera wano agenda okujja abanyweze nga buyise baba Jack Chan Inspector Lee bana bagenda tuka enzi agenda masa wire reporter waliya mukulu aleba muyita Kaso yali atumye mwana mulezi Chani kali Chani eba mwaniriza. I am pleased to be able to leave you in Hong Kong with a special gift tonight. Bane ndi musanyufu kubani ndekulira Hong Kong nenga mbalese n'ekirabu ekyomuwendo mu kiro. Have once and for all crushed the Gentile criminal organization. Bagenda maaso ayanjula Detective Inspector Lee yomu kubagenze maaso n'okulwanyisa omu ku biina obugenda maaso n'okubandi buleeta ebikolobero mu Hong Kong era iwa polisi omutuukirivu FBI. Hong Kong forever. Ira bagenda maaso banywamu Hong Kong forever. Hong Kong ebiseera byonna ebbanga lyonna. Anyimenya tulengera emyezi ebiri nga giyise tudda mu America mu Los Angeles. Waliyo mulugwala wuno. Mulugwala kimwana mwezi kuli staka amanya goligina akweleza nga kajoba mu sinema oba akweleza nga James Carter. Mwana stola kimwana. Yakayingirawo muyaye. I'm late. Yeah, you're late. Mwana tuzekikerezi ndikikerezi. For you over an hour, man. Nazedda mwana sawa nga namba nenkulinda abalinga nkyanywa kakawa alasa n'olusana wa polisi nenga kizibu nnyo bwafuna badiringa nabo abeera abamego. It don't even matter, man. I'm late, you late. Ayo mwana tebitikwata kebe ndi mkyusa kikerezo bagwa nzaze leto bagwe tekikwata ko jansoke tugire wano. Come on. Dira. Too late again. I ain't gonna be. Mwana saga demo bereleti mundu mulala. Emali nagiresedde. Alesobo mu kibanda. That's tight. That's beautiful. That's nice. Hala mwana kalungi nnyo kirungi nnyo mwana. Olese mali. That's C4? That's C4. Bomu cheno ni C4 ndiye C4. What's the problem? Hala mwana mtanachi. I've been looking everywhere. Wali mtana ne mwana bomu ngazo lebazi okulabika soko jetese. How you make me feel, man? Hala mwana toma nyingeri jompuliza. Mbaba chagera masa. I know muli mugwaliko. Polisi jukira temanyi wa chama. How happy you made me, man. You got Polisi ya Los Angeles jakolamu. Achayogera. In the car. Muteke mikono ku motoka. Put your hands above your head. What's wrong? Kiti mutawana kino malapo piteke mikono ku motoka bwe tugambye sagala kirala.
Okulengera Kibanda yamanya ono adde ddira amwefulidde. Oh, yes, I do. Oh, no, he don't, officer. He just playing. Oganye oteeka emikono gyo ku motoka nkikola. Yes, he I'm not. Bane ono wa Luganda mbireke bane kazini wange. We just talking. Tuba twogera bwogezi nti muteeke emikono waggulu muli mbazi ba misango tebamumanyi kadugala. Mwana mlenzi Kajoba. Car buy some donuts. Muleetaano sitole sigenda kukkiriza na kimu kye mugamba. Okulengera amuli awo yewa popi. Tebakimanyi kale. Kale. Everything cool now. He down. Kati ali wansi mu kimu kiri bulungi agala na bulabe poliisi bagende. In your head. Tugeteeka emikono gyo ku mutwe mugende namwe mubadde ki. Mugende mubadde ki mugende ndi ku musajja mubega mubadde ki mugende. Kibanda asumulula. Kibanda nasumula abadde agezaako bwana bulabe poliisi Kibanda agudde wansi wano. Yava mu vice yakola yategedde ddala amuguddemu. Ono diri ebadde yagenda maaso na kubega Kibanda na bomu zino. Mwana mulenzi ani Kajoba. Olwo okulengera Kibanda. Nazinga. Kibanda nazinga Charlton kwa rush hour 1. Muliwe videos shop number 34. Majestic level 2. Ne Silver City. Nazinga tenga duka namba 33. Ogenda ku Majestic level 3. Kibanda uno nagenda. Kibanda nagenda. Jabani ya Osaga. Toina joraga. Nimeliza mara kwa basi chongenda kuba sifo. Kibanda agenda. Sikuleka agenda. Wano ndi kumulimu. Yakora agenda badati moroka. Kibanda abusemu. Kibanda abusemu mudugavu. Nzalwa yerida. Osaga nokusaga. Ndaba. Nakuba dance. Ndaba muyayi. Mulide wa mama. Mulide wa mama. Wewe. Wa dance nyo ate muyayi muzibu. Wa polisi wuno kuri staka. Mwana oli bulungi. Obadde wefulo obulabe. You under arrest. Kati kimanyeni mbadde nva mu department eya Los Angeles oli mukwate Chinese Consulate Los Angeles. Era tulengera ekitebe ekirala ekyaba China bannaffe. Excuse me. Kasa onji yamera nga nsonyiwa muteki. Telephone. China. Oni yali omwana we akana Chanik yali akuuma Kasuyang. Suyang. You have a nice day. Will you be home after school? Beera n'olunaku olungi ogenda kuddeeka nga maze okuba ndi va ku ssomero. Pick you up myself. Nja kujja nkwejjira ku ssomero. Lock on. Ne kamusibula taata waako ono omukulu Chanik yali yakolera. Wabula nga azala akaana kano Kasuyanga ate Kasuyanga kaagalanga nnyo Jack Chan. Mwana mulenzi Inspector Lee. 喂，我是韩。Hello？ Agenda maaso n'amasimu. N'omu kubagenda maaso n'okiikirira Abachina mu America. Mubagenda mu bikwatagano genda maaso n'okulemesa ki obuzibu bw'emisango. Nga nnyo Bachina banne bakibanda. Kaakati. Era nga binako empalana y'amaanyi. Tulengera akaana bakwongerayo baba bakakwongerayo ne wabayo abakiika kaddenge wa poliisi. Is there a problem, officer? Wala mutawaana guno officer? No problem. Tewali mutawaana. Just rush hour. Just rush hour. Opa! Mafia show. Mafia. Agala kana bamutumye kana kuja. Twaleni. Akada kaweza kubambya okwedwa anako. Kana kero anaka kadali kagwedi. Kana ngabo manyi obana obujagu no ba myaka emeka. Afunengeje ka kuchanja cheka kusazamu yakazaako. Kairwa anako bambi. Bakasomesa ebyokwerwa anako self defense. Nakatandika. Nenga bamanyi bamutuwa wadigala lyajaba natanga kana bage bagira kala katwala ngadawo. Mafia oja. Akanyakulajana ojagenda. Oye bantwala. Ojagenda. Walo bakuntumye wano kana kamukuru kasoni yale mesanya Abachina bano bakibanda. Era kana basazo bakaliyewo ngabakawamba bakateka kamba kuntumye ngabakaliyawo. Daughter of a Chinese diplomat was kidnapped. Akafuna simu okuva mu FBI nti waliwo omwana mu China yakwatidde akasohoni akikiri Abachina mu America. Nkagaza. Ungamani oli nimba. Nkagaza ngenda. Yekyo. You are good. Hey, I ain't gonna let you down. I'm gonna look out for you when I go to the top. I'm gonna make you mad. Owaye tonjiwa nti sijja kuyiwa gamanya wengitukira wagulu nentandiko genda mu Washington nenkuma. Ngenda kufura meya. Anybody need me? I'm gonna be working a big case for the F. Nanyini malala banange mulire. Nze ngatandika okukola ku musango omunene nnyo. Temunzanyisa. Wa dance nnyo. Nana mu China agenda okujja. Bagenda mutekako ku mulimo gw'okunonyereza ni yatwala omwana ku bakibanda. Songa abamuwereza okuva mu Hong Kong. Era nga omukulu yamutumizza omukulu gwe bawambira omwana Kasohan asobole okujja okubani yayinza okubani ayamba okufuna omwana oyo. Era omwana gwe yali ayagala kale China alina okubani azuula omwana. Kale balina omukubani bamukwasaganya nani ne Kajoba.
tugenda maaso era nga freeway kutuusa kedduka namba 34 ku Majestic Plaza. Edduuka eryo namba 34 nedduuka namba 33 ku level 3 MJ Lukaya n'ebyamasanyalaze ebika. Please tell me you speak English. Oye ngamba nti oyogera oluzungu. I'm Detective Carter. Nze Detective Carter olugezigezi. In English. Yogera mu luzungu soogera lu China. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Otegera ebigambo ebiva mu kamwa kange. Naseka onali kuki ne bannanga. And I believe this Kizakiriza mu kazambi ono kati mzaga wange nkolagana atayogera Lungereza. Right, Cerrone? Simane tengenda kuruba ngende bugenzire kambi bumule. American. Kale amulese mu America nkolagana ala China jantu gende kazambi gwe. Kadi manyi okuba tuuse wano bwe tuyingira munda wano. Gobera ebiragiro byankuba ngenda mbakadugala bannange sagala story. What's up, my nigga? What's up? Engombo yawali WhatsApp my nigga. On a storage. Is this weed? What? Eno sijaye. You got a prescription for this? Yeah. Where is it? Una license yenjaga eno. Eriuta wasigirina. Maso ndwanga. What? Kwegamba yagala tukona mwana mlenzi ono kajoba. Alage kyali nti wano. Yes. Bamukiriza mbakadugala banne. This cigar weed. Eno njaye yenyini nawe jawo story. I do. Botambulira ngenda kuliya okuba manyi ndi wa polisi wano sagala story wano. Oyina license njagifuna kale gabeyongerayo ene ngombe ekola WhatsApp mayiniga kumbe omuchina gwaze naye agikutte ngombo nabatuka munda eno kasamambiro vayo. Put the guns down. Muteke mundu wansi yatuka yekalakasa mwena mundu wansi Damn gun down. nambye mundu muziteka wansi sagala story wano ene waliyo senyimba bebali yeno. The little girl. What little girl? The little Chinese girl. I don't know nothing about no little Chinese. Njagala omwana omuto nomwala ki omwana omuchina omuto sina mwala muchina gwe manyi Right now, if I don't get no answer. gwe yawambye gwe njagala okumanya bamututte weyo sagala kumbuza kirala Me? kyogamba tomanyi ofulinga And y'all trying to play me like a fool, yeah? wano sagala gere maaso nzanye nga musiru wano siri musiru Real quick, it's gonna gwe be. muchina gwe amaaso konfirmation kembalaga bale kabasaga wano Please. ng'agoba kyani agende When I told you. naye nga bano bakyalire wano akanga kanga alage Jack Chan alage Inspector Lee nti ye wakabi Go! nani fuluma mango ng'amugobawo Hurry up! yanguwa ng'atandika okukanya nabo wabula bandaye Come here. akaje senyimba kumbe senyimba abadde ati dada manyi kyali waabo wa bulijjo kiki ekimutuuseeko How's this school and everything? omanyi mwana mbali nyakulaga muchina oyo naye mbadde njagala soka kukolako kanga Take care. But I made them nice service. wabula mwana buli kimu nakikoledde okuba nikuzulya amali akwatagana kuba kibanda What's up? I need to know who this guy is, right? njagala kumanya gayo eno yani agenda maaso n'okuba ali akola emitewaana mu kibuga That baby? Luke. baba I know what you do, man. manyi kyonna ky'oŋŋamba ne byokola Sit your ass because you my cousin. njagala ombulire kubanga saagala kunsiriwaliza saagala tekuŋŋamba situla kuba mumpaama oli nenkula eno gye ne giyitamu Who's seeing this? Luke, I ain't playing, man. You know she got a bad heart, but if I have to, I will bust your. agenda maaso buli kimu yakifunanga ku bakadugala bano era nga senyimba yamubuulira naye ng'ayagala asinge ku muchina gwe bamuweereza okulaga ndi asingako Badass dude out of Hong Kong. mwana oyo gayi nange simumanyi abeera awo akola ebikolo biri mu nkongo Name. Shit, I don't know his name. I ain't. erinnya lye yani mwana erinnya lye sirimanyi nange mpulira muwulire mbwatulugunya acunya simanyi sitole zimukwatako mumba muchina gwe balese eno ali wano eno bakadugala abaliyo bamutwalibu avaayo What's up, my nigga? WhatsApp mayiniga yakuta engombo ya kadugala What did you just say? ogambye eki kadugala obanga amuvumye What's up? WhatsApp mayiniga ojangu wano ani WhatsApp mayiniga kati laba olutalo omuchina abadde azze mirembe kadugala yamugambye asigale ebweru ababuduka vuba mutakuula laba olutalo sagala mitawaana ng'omanyira ani goyita WhatsApp mayiniga mumanyira ngo bakasamambira temunzanyirako mu China international side kick turn in action front kick egera maaso Russia west movie abo gwe tojja tumanyira akachina gwe yimpaira kwanza wabulabe bakadugala nga bagula olutalo ku Jack Chan Inspector Lee in action Inspector Lee wabulabe
wabulabe international action comedy star Master Chan gwe I said I don't want trouble. nabagambye saagala mitawaana maaso ntwanga enjaga ejja kwonoona siriwala wano kumba okudde eno naadde yapoyeseiza gaddamu ng'abajimba buto olwokuba amulabye umalayiruda wayefulali nnyo ku musango kumba adde ateesa n'abaana muyaye wabula mwana eno suiti gy'okuteera mamange yakajingula ndeka nawe ojuza ojonoona mutaano musiriwala nga yebuzaabuza emuyangwa wano mangu wano musiriwala wano mbagamba muddamu wano muta sitole wano wenkomera wano osanga bwenda mulongosezaawo saagala sitole endala wano yeefula okulaga Jack Chan nti wano bamukakasa waawulabe ennyo era tayinza mweyimbamu emirimu akola n'amaanyi olina kyewetaaga kyonna ekyokunywa wasting my time. I made a promise to Su Yang. kale saagala ogende maaso nakumala ebiseera wano nagenda maaso nokola ekisuubizo eri Su Yang Just let me go in here and get something. leka ngende walifunaako okunywa lwaki onnemesa mu China gwe njala kola kansala Please, it's very important. kansa wani You tell us what. kyamugaso nnyo lwaki okitugamba ffe netumugamba Tell you whether it's important. Do you have kyotatugamba ekyo oyagala omugamba ekiri important about his daughter Su Yang? bikwatagala kumwola Su Yang ateeka emikono gyo ku mutwe engeri emboola gyali abuze bamanya onayika mulabe kibanda ayagala mukulu temwenyenye nakamu He's gonna kill him. Is everything all right? buli kimu kiri bulungi kumbaze kulaba mukulu ye gwe yeetaaga kazwani bano taagala kumanya FBI abamerika bweneetaaga temuddamu kunzanyirako musiriwala wano emundu ayiwanjuwe n'agipangulula wa FBI kuva mu Hong Kong omukulu amutegere yamutumiza ku bandi anoonya omusango kwatagana n'omwana we yakwatibwa ebisenga biwalampe kamera tazimanyi n'agitunuza eri agenze bannange bakaleefu kye babakoze maama waawe bakaleefu kye babakoze si birungi nakamu buno yeyongerayo aganoonya wabaliza agenda olengera munda bali bize ntandikiddewa Jack Chan international action comedy star Rush Hour is the movie abaliza ano ku miti ngendera ku miti kino kukina emiti kwengendera ku miti kwembaliza abagenda otemera mu ddirisa maama nnyabo nfudde n'abalengera omukulu ali nabo waayina abamukuuma otuuka eno amaddirisa gonna gaguddwa nga balyoka alagira bagaggalaawo tamanyi nti oba yeye bweyatumiza naye atyanga mmese omukulu ate anga mmese nsoli mateke nayingira onamusikamu omusipi mukulonda siriwali tokwata ku mundu sediteke Master Chan tewenyenya sikaranco nalyawo ono ononsonyiwa ntuuse kikeerezi yeyanjula lindako bamunoonya eri agenda odubandu abaali bamanyi yeye FBI. There has been a misunderstanding. Wabaddewo obutategeeragana owaye ssebo oli omusajja wanzizeemu omusipi ne mundu yange agirina Come in, please. nga bamwanjula muyingire mbannyonnyola omusajja ono ye mukulu Kaswan. Mr. West, I would like you to meet Detective Inspector Lee. Mr. Russ nanegeze maaso n'okwagala okuba nosinkana Detective Inspector Lee okuva mu China, Hong Kong. Gwe kasamambire mundu yino kaleefu bonna bakubye. Where the hell is Carter? Bagenda obuuza kata kumbe eno yafunye breakdown eyamugiyo steering omye yagenze nayo awulira akachina kano yenkakwatirako emalira lino ebyokulya kajja kuntegeera owaye walabye kamasajja akacyakunfu kalinga enkoko zino zomanya ensolima ogambye ki toda mutumanyira musajja go babaki mundeke ngende nyingire yagala yingira bamuganye mbwe yategedde Jack Chan yazze eno inspector gwe yeetaagaze ne breakdown yerese motoka ye okutuuka eno bamunenya gwadde mulimu gwokuba nti beera n'omuchina yanziduseeko. So I can explain. Sobola okunyonyola. Has been helping with my investigation. Kati abadde agenda maaso n'okunyambako mu by'okunoonyereza. Bamwanjula bati bamumanyi. Get a situation, we have everything under control, we're on top of it, we're gonna get your sebo buli kimu kiri under control tufuba okola ntunoonya mwala waakomewo tobaako kyeweraliikirira sudi
agala nnyo okwogerera kumukumu kuli sitako ligyo nemuzi. Agent Russ, maybe this is a good time to tell the consul the details of my assignment. Oba Agent Russ kyekiseera ekituufu okuba nti ogamba kansala oba kasohani nti nze agenda maaso n'okutambuza emirimu nandi the inspector. Oh, I see. This must be G14 classified. Tulina okuba ntunoonya ku musango kiraba guteekeddwa okuba nga G14 classified. Now we'll talk in a second. Kati awo tujja gukolako tofaayo. On the G14. Kansooka endaba eno essimu evuga eteekeddwa okuba nga G14. Ani ono? I'm speaking with FBI. Kumbe kibanda njogera ne FBI. Yeah, this is the FBI. Eno FBI yeeyo. FBI. This is the FBI. Ya eno FBI ng'alemera essimu. Kumbe bano baagala amanyi kibanda waasinzidde eyawamba omwana yakubye essimu. All right, cool. Ng'asaba kapeni n'akapapula. Will be made tonight 11 p.m. Waliwo enzikanya egenda okukolebwa ekiro essaawa 5 ez'ekiro. $10 million. Twetaaga $500 mu dola. Keep him talking. In use currency, nothing bigger than 50. Twetaaga ssente tezisukka mu mwezi onnene zisingako awo. I want 20 million in 50. Neetaaga 25. 20 million in 20. 20 miliyoni mu 2. And 10 million in 10. Ne 10 mu 10. 10. Ng'awandiika kaddugala. With that? Ate ekirala? What is your name? Erinnya lye Hey man, you called up. lwaki agalinnya lyange okubye embuuzi ombuzi erinnya. Be able to tell the consul who is responsible. Kati ndowooza ojja kubeera wavunaanyizibwa okugamba kansalani akwataganya ku kino twetaaga ssente ye Singh musajja wa John Town. You will receive instruction for the drop half an hour before it is to mu be. bbanga tono tujja kufuna ebiragiro kuva mukama waffe The girl will live. singa munaakola ensobi The money we can spend it together. omuwala ajja kuttibwa singa munaakola bulungi nga tubagambye omuwala ajja sigala nga mulamu. Omwana we yakwatibwa beetaaga $5 mu dola. Kumbe baakutewe yabadde mu downtown FBI nga bw'ogimanya bannamateeka abasinga abeera n'olugezigezi. Kibanda ng'agambye okuteesa nawe okuwaayo ssente oba olina sooka ogondera by'agambye. Kati bano babapirawo basobole okujja mu downtown gy'abadde asinziira ng'akuba essimu basooke bamufune. Ebyuma abadde na bya mulembe FBI Federal Bureau of Investigation. Set up a perimeter. Take your team and cover the buildings. Pull mark. Bane mukwale tiimu yammwe emetoola ekizimbe omusajja aleka akyaliwo mwanguwe baleesa aba FBI abaliwaawo bamuntu nsolo osobola okuba ne beetoola ekizimbe kino so nga China naba kibeera kya bulabe kuba abasajja bano abamanyi Abachina abamba omwana wa Kansohan. Hey, you right. Let's go tell him. Come on. Owaye tugende Kadugala kajoba naye kwali n'agambye ekuli sitaka akuweereza nga James Carter. You must pull your men back. What the hell are you doing? Owaye Ras abasajja bandigenzo maaso n'obazzaayo kiki omanyi gwe ku kino ekigenda maaso tebamukkirizamu kumbe bayiye aba FBI mundu. You may be very confident, but the mere fact that you know this girl compromises your judgment. Owaye kwegamba ogenda maaso n'ogwefulaani omwana ono akumanyi naye okimanyi buli nnyo nti omuwala ono yeemulugunya okuba nti takumanyi talina kyeyeetaaga weefula okuba nti oli ku lusegere nnyo olwakazoani. He's like that. Get this clown away from me. Owaye no muzeeko saagala ngambe birala adde abagamba omusajja n'abasayi 5,000 namulinga abazookanye ne malaga yingirayo bw'omuti olaba kijja ssebo abasajja bandi bajjeeyo ye abalemezaayo so nga abamanyi bakibanda bano kibanda gyentaawo musajja wa bomu ne basajja basinga. You are hiding. Owaye badde weekwese mbadde seekwese naye mbadde bwanagaye mbadde neekwese Kadugala abadde mbwalidde cover. Damn it! Okusanga tebamusanga we basangawo ssimu munda mu kizimbe bakuba essimu bamugambe omukulu fomu yabalondirayo bonna FBI fomu yakuba balina essokuba yonna ekiro Katonda wange kikino Kadugala yakyewunya atakirabangako bakirabanga yamala akiraba era ogenda okulengera kyani agenda olengera kibanda wuuno musajja wa Jontao Singh yagenze maaso otega bombo kibanda nga zaako kibanda nga atandika kyani nti n'okufata ye yalengedde yagambye omukulu Ras tasindikawo ba FBI ate kibanda wuuno amulengedde ndi nfaafagana nawe olwaleero kibanda nga ayusa talina gy'olaga muzanyira ku bantu kibanda nga atandika yabadde amanyi America webaliko kumbe kuliko omukyayina yavudde mu Hong Kong ow'obulabe mwana mulenzi ani Inspector Detective Lee Jack Chan Master Chan akati awo ngenda talina gy'alaga nga yeyawo mangu wano nabasaaga kuba omwana mwetaaga omukulu yaŋŋamba okuzija mu Hong Kong okundeta mu America kunoonya mwana eje bamututoya ate badda muzannyo wano Kadugala bw'ajja Itali atuuka ano nga baaba wano go mazzi mawanvu
agezaako bukanga tageza nako kungufu talina amuyadde panchi bano bakungufu ba China newankubadde America wa FBI kibanda alina akabazi akati tebamanyira yakwaso yasana yabo lutavu kane mukona ali aguddeyo eri wansi wa wanvu futi eziriwo mpavu kibanda alina akabazi njakugira ono bwaitali agenda olya kibanda kuliko owokubiri nti awo ngenzi okuba kuliko owokubiri ngenzi owa eri ninda lyali ludoba kadugala ayitali lina agenda kibanda agala amufune kibanda wuno nagenda kibanda natandika otuuka wano akabazi kali kakute kadugala ni mama nyawo kiki kino nebawo byonna bivundu kibanda agwa wansi mama omusajja akyajja otuuka nebawo byali bivundu otuuka wano dugalaja tojja wano bavundu agenda omulabula amaze otuukawo basibira eno wansi gye basibira nagambye togibamu abamutya kumbe yali abayingiza mashini okuba ku byasi okubalaga nti eyongerayo yakyusiza wano wawe mama ulira obujiji mama nyabo abadani oyo bamuyita Seng okuva mu Hong Kong tiyandigeza ageze kuhula omusajja wa John Tao wagenze maaso nobireeta nagambye lekerawo ki sigwabire setowanga wakiwangambe nti wavundu aleki kino nti yagisudde jantugende kumbe teyamulabudde nti wano mbu wavundu kadugala amavivi kyegabakola kati okudda ku poliisi wale gwe bayigiriza okuba nti yategulwa bomu ye mukyala Johnson kadugala gwe yayagalanga gwe yegwanyizanga ate yalinga pata naawe 15 seconds. osigaza obutikiti 15 kumbe kadugala yajja ku poliisi eno ono ali mirimu gya kutegula bomu atazze mu byakwana kadugala azze kubani akwana ate era because yamukanga asala by mistake abadde amaze ebbanga nga bamugamba sala eno ng'abuliddwa ey'okusala kadugala olwakoona wali n'agisala. News for you, Johnson. We're all dead. Alright, Jackson. Distracted, sir. Distractions can okoze bulungi sebo sigisaze mbulungi mbutufu embadde njagala ekigezo byato kiyise wadde wabamusumbuwa asaze by mistake. John, don't worry about him. How you doing? Alright, Johnson ogamba oti ambadde siriwe mbadde nkunoonya. Why are you tormenting me? Lwakyogera maaso n'okubani ombonye abonye mpisa bubi. Hey, see how you was doing? Ate nze nkuyise obi nga mbadde nkwagala kiki naabwe waba otya kiki? Look, I know that you have strong feelings for me. Kimanyi otandise okufuna feelings zange nadde nkwetedde akarabo kaakano. Here, come on now. Kumba akarabo kibanda ke yasudde kaliko fingerprints akalesi. Please just take a look at this for a second. Owa isoko olabe kaakano tululako wano mbadde nkwagala. Come on. Oh, Soko te olabe wano. Work with you. You know, I don't have time. Nze nakoogera maaso n'okolagana naye olinga okusajja ogwagwedda nze nakowanviira. Omukazi okwekyangirako ng'obadde ozze omanyini ojja tera bikozi agambe ni Yesu. something about this I don't know. Okay, come on. Omanyi kana akantu ke mani njagala onnyonnyoleko gwe ngeri gyoli kalikafulwa bomu. Kibanda yakasudde ennyonnyola kakwatagana ku ki? Blow up some C4. Bali mu kunoonyereza ali mu byamalala. Yeah, C4. Owaye kano kakwatagana sifo nti ye sifo ye bali kumbulya n'amugwa mu kafuba. Genda saagala kumbulya kazambi oba kaabaki. Hearing all those rumors on Christmas about us sleeping together. I'm sorry. Owaye manya nti wemalira emirimu gyawe ku biseera ya Christmas tugenda kusula ffenna. Owaye musonyiwe bw'atyo ayogera tategedde. Amala galasana. Kali gwokusala bagenda ku poliisi abuze ku bakibanda abakwatibwa. Akantu kano ke balonze ku kibanda oli wajja ontaawo. Man. Oh, no way, Carter. Look, it's lights out. They locked down. Will you want Aje wa mukulu w'ekkomera yeetaaga Clive. Got you this damn job. You better open this gate. Tokkiriza bagenda maaso nakulaba musibe essaawa zino toggulewo geeti eno. Turn my back that time when you oyagala genda maaso male kulaga nno wano tulina obuyinza. spend it with you? Tuwaki ekyakutulako naye kasajja gwe. come on, Bobby. Now do me this favor. Kikole kinkolere nga kyakuyamba sigende njakulega nkaka. Gwe gulawo ndawo musibe gwe njagala okulaba nti kaali. Oye Clive. Two brothers are here to see you. Clive kyali wali wano kubali akusinkana. Ye musibe gwe baali basiba gwayinza okwebuzaako. Hey, Clive, how you doing, man? Mwana sitole kimwana ogamba otya? Man, I was just around the way, man. Owaye kati ogamba otya mbadde nze nga njagala kubaako byenkubuuza kibando ne yayinza okunnyonnyola ebikona ku kibando. Can I bring you a gift?
obadde ondetedde kimbaye nkwetedde akalabo Bought you a little toy to play with. baŋŋamba nti olina byakuzanyisa kukulira akalabo kano mukomera I told me you like to play with stuff like this. waŋŋamba luli nti onyumira ozanyisa obuntu nga buno You ain't never sold this to nobody in there? kyogera tolinawe wali okalabyeko wonna na muntu yenna You hold it a little close, you gonna hold kasita okwateko Just touch it. kumbe mulimu abasibe nga bagezi kati ayagala mumujjako fingerprints amanye oba ye akolagana bali You want me to put my fingerprints on that? owaye nkutegedde oyagala ngene maaso nkwate kantu ako ofune fingerprints zange naye oswadde Besides, I don't have to frame you. You gonna do life after they frame owaye manyi wasinza kuframinga nti oba nkutegedde fingerprints nezizwandi zizijjako you. That's what I'm gonna tell everybody. nziza kubaako ngeri gyengenda maaso nakubaako gwennyonnyola I got a big mouth cloud. sirina kyenkunyonnyola nina n'obulawo businga obungi nnyo oba osasaaga Kiss my fat ass. kati oba oyagala kumanya genda onkomba akatoffaali tomanyira You want some of this? Because if you do, I'll give you all. we oyagala kuganda kumpa bbala oba ina kyetaaga nja kikuwa I ain't telling you shit. njagala bekola kyombula sire kyenja kubuulira kyani agala kumufuna bya mujamu 1 years old. ono omuwala wa myaka 11 Ready to die. saagala kumuleka kufa Look at the picture. tuwulire ekifaananyi I don't care about him. I don't care about you. sifa kwoli sifa na kugwe Give me the name. nfa ku muwala ono mpulye erinnya lya kibandi yawamba omwana ono asooka asirikamu The guy's name is Juntao. erinnya lyoyo kibanda bamuyita jontaawo Where can I find him? nyinza mujjawo Chow restaurant, Chinatown. fujo restaurant chinatown Get rid of this guy. He's nze mujja nze bakibanda bemmanyi beebo ye musibe In time, I'm bringing your fat ass some cookies, man. waye mwana webale tubuulira enkya ngenda kuleetera bukukizi obwakabi bwemanya enkya nkomawo ye kaddugala ye wamaala ebyandibadde ebyokola ebituufu yabiza muzannyo ogwandibadde omulimu agufuula muzannyo eyantuuse nga babuuza musibe nga biggwa yatandika muleetera bulabo munjagala kuba kano njagala kuba kali That shit right there. owaye ndowooza we baatugambye walengera byo bakibanda betulina osisinkagana bakibanda bajontaawo abamanyi omwana ono gyali nga bwe yatugambye We scoping the place out, man. We ain't gonna just run up in there. That's how you get shot. wabula kati mwana wano tulina okuba ntulindirira omuntu we tulabe ng'ayingira gwe twalaba luli balina mulindira wano ku fujo restaurant downtown abalinda music gwakuba wabanigulo kyani amutegeera inspectali ng'atandika oyimba inspectali ng'atandika okooka kadugala tanawulira tayagala amusinga genda owulira ayimba agenda owulira ayimba ndya omuchina nga akooka omuchina nga mukaawu Remember no war. Everybody knows war. owaye ako tebakoogera niwo buli omu amanyiwo okawulira bagamba wo absolutely nothing kyeki ekyo badde agala nkugambe nti okawulidde War is y'all. awo kabeerayo naawe tuse tusiri wala Y'all. kagamba yo Man, you sound like a karate movie. Y'all. toyogera ngaali mu firimu ya karati gamba yo lubuto lufunye gamba yo emirundi gyonna yo Let me show you. aleka nkulagole kalutegera dansi daba omuyaye daba kulisitaka What is ng'atandika kadugala n'acheza ati akwata ku muchina omuyaye kadugala bonna abayaye ate bapoliisi lengera leka nkulage jangu oleka otegera gwe okucheza muziki ng'akooka bwakooka mwacheza bwaleeta mwasomba soka nonyola watu omuchina najjayo kungufu abakulese abakulese baba asooka onaga engeri gyojeyo bwakungufu budyo mbwetaaga nkola nti bwoti otyo ng'atandika obunyweza abadde mazina engeri gyamulaze nti amusinga bwe mutagala buli omu asinge munne kati engeri gyamazina ono yajjayo kungufu ng'atandika okukwata omu balya dansi balinda bakibanda tugenda maaso ne firimu so nga ino sente zasabibwa ew'omugagga omuchina zigenda maaso n'okuŋŋanyiza mutwalibwa bakibanda okuba ndi mwana oli afundibwa enaamuyigiriza engeri gye bakwatamu aresiti wa polisi naye byo tamanyi bintu nga bino byakuteekamu lukungufu lwo lw'abachina kati agudde ku muchina omuyaye cyani n'amuwa buli kikolwa osooka n'okola oti n'omulyawo bwoti n'omulyawo yes bwoti wano ku mumiro nedda bwoti yes ya oba mumaze yes adugala muyaye The other will be on you. Now when you make the drop. kati okulengera eno bannaffe aba FBI balina omukulu sente zitegekebwa eno essimu yaddamu okukubibwa eri taata w'omwana alo Have what I asked for. sente ze twasabye muzitegeka You realize how serious I am.
oyagala nkakase nti ndi serious kyenkanaki in Chinatown. You have 29 minutes left. enkya tukulinze mu downtown wasigadde dakiika 29 ezisigadde ku fucho we balina sinkana oba sinkagana okuwayo sente ezo omwana aweebweyo kumbe ne bano baafuna information yonna mu kunoonyereza kwabwe Kadugala Kajoba ne mwana mulenzaani mwana mulenzi inspectali owaye toyinaawo bagamba China mutunda obubwa mutunda envunyuto bulina obwokulya obwo saagala mmere eyo bagamba mutunda obubwa saagala sitole wano kati Kadugala taagala mmere yaba China agijevuna atwala eri naawe yogera kati okulengera yagambye okulaba Jontaawo nga bwomanyi Kadugala yeekaza ayingirawo ola mwana nti walinga ate eri wansi bamugye baliko basebo tuuka wano basooka ne bamulaga nti akaana bakongerayo balayo kyanakola yasanga baggalawo ng'omugezi ayiyuza ati mulira ng'abatunulira tebamunyega bakibanda namusirise bakuba teke jangu That was childish, man. kamba buli mumbonya I'm called for. naye mukimanya I came down here nazo wano to see Juntao. okulaba Jontaawo I'm down here because I'm his half brother. kubanga ni muganda wasooka mama affe Hey, mama. yatuzaalwa kubaze I'm black and ndi muddugavu sifaanagana Jontaawo No, hey, man. nedda mbadde nimba Hey, you gonna kill me? mulindeko temunzita yayogera tebikwatagana Like a man. mulindeko mbawulire That's right. Fight me like alebagala nkuba kale nkuba manyira anybody can get shit. kibanda tazanye omugambo kukuba Talking about. kiki mwogerako Hey, back, give me some. yinza opalinnya kale mwagala muje mulwane Swear. ntandika sagala kunzanyirako teke ne bakuba nanonya kunva Kick me. ani ansambye Me. nze agala kanga nga omanya abagezi kakati wewe nsambye njagala nkulage amanyira abantu teke omanyirani anonya obaitaina amyade kungufu kali kyani abatwala ebyokulya afuuse waitress eno ne bamugamba jabireeta eno Let's talk about this, man. Hold it. ne bane luki kyemukola mumbe bamuguddemu What do you mean? jangu bane munkubye nnyo bali bakibanda Pray about this. Come on. bate simanyi naye bagenda okebera baji oliwo FBI I ain't FBI. I'm siri FBI working tomorrow. mbadde nkola just nga body tano Tough off. kakati wesangule Bleeding. kubanga omusayi gutonya kibanda kumbe jakikyani yefudde waitress manya waiter si waitress abeera mukyala ye waiter Oh, hell no. No, he just playing, man. He playing. He mean that. He meant cut me loose and let me go. bane mundeke ngende kumbe agenda okulengera Kadugala bakyagala muleke balengera kyani agenda okulengera kumbe baadde mu katego kakufuna Jontaawo akati abafirimu kugenda kuva wano Kadugala talinamu ne bakuba bano bakibanda ba Jontaawo si bamuzannya talina gyolaga ayinamu obubadi bw'omuyayi Jack Master Chan International Action Comedy Star abalutano nemumanyira waliwo Kadugala bate mundu kibanda namulinya omuntu yagifuna ogenda okulengera agifunye ogenda ogifuna yagweri abaali ne bagenda olutalo baneete mufaye baneete wekigenda maaso kumbe kalesolandi kano bakolerangamu ebikolobero bakasitoma tebamanyi kumbe ekiri eno Kadugala kyani amufudde engabo yayitalwananga kowayigira bwoti saidi eri bagala mundu wantokwata kumundu ajiwereza Kadugala munyoge mangu We kick y'all ass. kati mbalina olwalero mudda muzanyazanya osiri wala owayofa wala yavaayo najja ne mundu bakasitomani sirida mukulya kawoteri kamama mudondonze ngenze ne batema bakasitoma ne balinda ebyo mbwate amasasi gavuze gatirikanga mberenge walinga era osigalawo bano bo bakibanda ati okugenda babatwala zote bakibanda ba Jontaawo si bamuzanyo wayi jangu naawe badeki jangu tugende kakasa abalyawo Kadugala ona abapoliisi naye nga mukyankalamu kajabangu si mwangu Kajoba ye kajabangu si mwangu mafia bakibanda
tewali muzanyo ogenda amanyabo kale tolantu bomu ezaali zijjudde wano wowe nfudde wulira omugongo waawe owe tetuyidde emundu yange yeno gye mbadde noonya tugende nga bavaayo beeyongerayo awula nesimanye kyana kyamalayo ekyo mbadde manyi naafuna gyontaawo ku magezi naye baaba basajja batimpudde Kadugala kuume poliisi naye yali egize mu kaseera kano ogende tuuka wano nga babatayiza jukira poliisi yadde erina okugyeweyo sente ewa gyontaawo bafune omwana naye bano ebasookayo Why am I not surprised to find you here, Carl? Yes, Kristo bannange. James Carter, lwaki seewuunya genda maaso nakumanyi basinkana wano n'omulemeseza omukulu ofuna omwana we mutwalibwe musibibwe kati okulengera oguba musaala kubanga mukulu yadde atezza ne kibanda okuba ndi amuwa ssente omwana we amufune ate ga guno gwe musaala gwe banoonyerezaako bano kati okulengera balemesezza baba balina obaleeta omukulu babawaabireyo tibabasooseyo nga bano badde balina otwala ssente. Hey man, he with me. Hey! Owaye nidindako story kinaawe Kadugala wa malala kajabangu ayogera tasirika. We were making the drop. Han was about to get his daughter back and you two screwed it up. Look, wait a minute. Twatugenda maaso n'okola ekimu omukulu afuna omwana we mumbi ne mugenda maaso n'okyankalanya lindako. Kong, now you get out of here before I file obstruction of justice charges again. Oli tugenda mu sindikade mu Hong Kong naawe ogenda kuddayo ogende maaso omule. Nga nakuteerako mikono gya kyuma gya bwenkanya kubanga ne muddawo ne munemesa omukulu. N'adengenda maaso nakuba nti nyamba. Era okulengera omukulu yamugamba olina okudda ku airport bakwongereyo nandibadde nfuna gyontaawo nzeze kayinza omufuna gyontaawo baboogeramu n'omukulu wano Kadugala. It was all my fault. Yadde emitawana gyange gyonna. Saying to jeopardize your daughter's life. He loves your daughter. Oyo tayinza genda maaso nateeka bulamu bwa muwalawo mu matigga ayagala muwalawo ayawolereza kyani ow'omukulu kuba yali asazewo alekeni amuzeewo wa Hong Kong. Okulengera nga omukulu bamuwa akasimu. The ransom is now 70 million. I will call tomorrow with instruction. You either deliver the money or pick up the body of your daughter. Twategedde bulungi nnyo nti wagenze maaso tuwulira basajja bo enkya ogende maaso buli kimu kikolwe oleete ssente oba si ekyenkya ojoonoona omulambo gwa muwalawo beba kibanda ngenda kola kyonna ekisoboka okuba nimba ssente esimu kibanda n'agijjako yasigala ayogera omukulu naye nga bano bebabireese kati ayo era kati awo omukulu okuwulira ebyo era aba bagoba mu embiri kyani abaali bagezaako omuleeza abalina okuzibwayo mu Hong Kong kuba ekyamuleeta kukunula mwana wa mukulu yali yakwatibwa ne bakibanda bana bajjontaawo era okulengera nga ono bamuwumuzza Jackson bamugambye addeyo wa mu Hong Kong. Tugenda maaso era nga Silver nga bulijjo nza kuweereza. Be sorry for Su Yang. Waye ononsonyiwa munaye ku lwa Su Yang kubanga Su Yang namusuubiza okuba ndi mukuuma buli kiseera era okulengera asalawo Kadugala amuwerekera ekendi ali nnyemmotoka FBI mutwale ku airport asobole okuba addayo wa mu Hong Kong. Tasobodde kuba ndi akola omulimu omutuufu ogwamuleeta naye nga Kadugala abadde anyumiddwa mu China ono ngeri gye badde beekyunyaamu alaba batakola omukulu ali eno Castle One. Tugenda fuba kyonna kyonna kisobola okukola wano tuli wano tufubanga yetusobola. FBI Federal Bureau of Investigation enoonyereza ate nokwata n'abakola emisango b'ebikolobero. I'm sorry, my friend. Kumbe waliwo yakatuuka. Stand by and do nothing. Onoosonyiwa mukwano gwange ye kibanda yennyini naye ng'ate yeefula okuba nti akolagana n'aba FBI mbono mukwano gwe kati okudde eno wali ali emiziki ye Johnson eyali girlfriend w'amaana mulezi James Carter oba Kajoba. Hey, what's up, baby? Mwana so kikyanwa You got guts calling me. I'm gonna have... ibaneezerekera ogenda maaso n'okunkubira sikuwagala naggamba ndakoowa. You was right about me. Lwaki ogenda maaso n'okumpisa bwoti okuba nonna yaliikirira okuba nompisa bwoti. You was right. I was egotistic, I was inconsiderate, I was self-centered. Kumbe yafunanga akadde yali ayagala okuba ateera bikozi eri mwana muwala ono. I mean now, it's about the little girl. Kati agenda maaso manyi tumaze ebbanga mbuzi obutagenda maaso nakukubira tobadde ku musawo gw'akaana kana akoboola akakwatibwa. Look, I think something's big going down tonight.
Nandoza chemba ndoza kukuba ntutambulako ekiro akawungezi kuba balinga abampumuza ne bampumuza. I'll see what I can do. No. Nja kola chenje kola. Sigambye kula bulabi njagala okiteeke mu nkola tugende tunywemu. Okay, Carter. Kale kata. One other thing. Ekirala ekintu kimu. What color panties you got on? Butuufu simanyi nakumanya kuba nno mwampuli anotumamba baba tumbabirira. Ayina agagambo. Ayogera agamba eri omukazi. Council Han, I want you to go to the Chinese Expo as you planned. Have the money in the upstairs control room. Okulengera eno. Make no more mistake. Omukulu bamukubira bamugamba ekifo okugenda kaso hani. Okubandi atwala ssente mu kifo abachina bakungaanira. Atwale ssente. Kumbe yazze kibanda yennyini ayogera naye. Yefuula okubandi ali ku saidi ye. Bino nayipanga okubandi bafuna ssente miliyoni 5. Okuva eri kaso hani. Eno Kadugala yamanya ennyonyi gya Chani mwagenda ogendera. Who's the captain on this plane? Yefudde akanika. Look, you know, Ani payitu w'ennyonyi eno. you need to go up there, tell the captain. Wetaaga ogenda wansi ogamba kapiteeni w'ennyonyi eno. Ennyonyi eno yingini zakyankalanye. Esawa yonna kasita bagisimbula zigenda baluka. Temukkiriza basimbula nnyonyi eno. Nze njogedde kuba ffe abazikanika wano ku airport. Banga lino tuli wano Ntebe tukanika nnyonyi ng'otaawuzanya genda obagaye tebagisimbula tevaawo. Kumbe taagala munaagende. Addio Mungu Kongo. Ala abajja kuba mmisi nga kati ennyonyi agifiisizza. Ngajja watudde. Kikyokola wano. Lee, now get your ass up, man. We got work to do. Mbadde ndi wano. Nkunoonye tulina omulimu ogw'okukola tulina gy'olaga. Lee, what about the little girl? What about... Leave me alone. Lee, togenda. Ate omuwala. Ndinekanzeka. You are devoted only to yourself. You are ashamed of being a police officer. Ogenda maaso n'okuba ndi bweretera obuswavu. Osobola n'okusobola okubeera police officer. You say your father is a legend. My father was... Wagamba taatawo byafaayo. My father was killed, man. Taata wange yattibwa. Like stop in broad daylight by some... N'agenda maaso n'okuba ndi akolebwa mu mbeera enkyamu. I'm not supposed to get out the... Yattibwa singa nali ngenda maaso n'okuba ndi muwole nandiwoledde yagenda maaso n'omutta. Tongamba ebyo tugende tukole emirimu omwana kati bamutte bakibanda. A traffic ticket and some punk? You tell me what's the honor in that? Mbulete kigenda maaso wanza kati nandikoze etyanze. Believe for your father waste his life. Kyogamba kitaawo yamala obudde bwe n'obulamu bwe ne bufiira ku lw'obwerere. Nedda. For 15 years until... Taata wa Chani yali wa poliisi n'owa Kristaka ali wa poliisi. Kajoba. North and Southeast Asia. The British tried to close down his operation, but... Eno wali agenda okunyonyola. Agenda maaso anyonyola. Council's daughter. Detective Inspector Lee helped me raid every known asset of... Owaye, Detective Inspector Lee yanyamba minnya eri omwana wange oyo. Ono adanyonyola kwegamba Jontaawo yali akulira obuzibu emisango. That was unsurpassed. Hong Kong ne mu America kumpi ensi yonna. Kibanda bamunonye ebbanga ne bateeka mu ssente zonna mufuna ne balemagana. Do you really think he'll kill the girl? Yabaga abalina owaayo ssente. Tolowooza ayinza okutta omwana w'obuwala oyo. Pay the money. Nze kye nandisazeewo kyenyongero bagamba ssente muzisasule. Talina kyajja kukolaho Jontaawo. Kumbe gwe bakola naye yennyini yeefulaani mukwano gwabwe. Ate ye Jontaawo naye abawagira asobola okuba nti bawaayo ssente eri bakibanda bano. Bakibanda tebaategerekekanga abakolanga ebikolobero bino. I'm going upstairs to make the drop. Now I want you to remain calm as if nothing's wrong and... Owaye ngenda waggulu kubaako gwe nsinkagana. Naye njagala musigale wano saagala kubaako kitaataaganyizibwa wadde. Njagala kubaako bemaliza ngenda kugyayo ssente. Ziteeke mu nkola zitwalibwe ziweebweyo. Oli bali naye Jontaawo yennyini tebakimanyi. Ye kibanda buli gyakolagana ne Sanga. Sanga agenda maaso n'okuba ndi atega bomu. Naye nga tebamanyi Jontaawo bwafa nabawulira buli zirinnya. Okujjako Jackson yayinza ogenda maaso n'okuba ndi abaako engeri gyategeerategeeramu. Oba yali asinga otegeera ki abantu bano. Kati balina okuŋŋaanira tulengera bakibanda ba Jontaawo be baliyo Sanga. Oliwo enviri eziringa eza kyenvu. Kati waliwo kiraabu gye balina okuba ndi baggulawo empya ey'Abachina Red Dragon. Naye nga tulengera wano omukulu ayagala agende maaso olukuŋŋaana lukubiddwa kunyonyola engeri kwegamba emitendera gy'okuba nti bakuuma ebyokwerinda gye gitambuzibwamu. I am Council Han. On behalf of the People's Republic of China. Abakyala n'abaami nze Council oba Kasohan olw'abatuuze bonna aba China z'abakiikirira mu America. 1,000 years of China's history and heritage. Kyagenda maaso n'okuba nti neetikka ebyafaayo n'emirembe n'ebibaddewo byonna mu China. Emirembe okuba nti gikomawo nze akiikirira byonna. Wabula mwana kyaliwo nayogera ebyakazambi. Why? This is the history of my country. Bino bikwatagana na byafaayo bya nsi yange lekera okugivuna Kadugala. Kadugala bijevunye mbuya awulira akazambi awo nnyo n'owembwa.
Tiwaye byojerega bintu byansi yaffe byafaayo. Pass them on to our children. Kati ebyo nabyo nebizebeerawo tulina okubajja tubisomesa abaana baffe. Ayogera. Pardon me. Kumba ayogera okukaaba. Bayogere ku ky'omwana amaziga ne kanaka okujja. Waliwo atandika omusiriza sirikawo tukaabira omwana ogenda mufuna kasito wayo sente. Kumbe kadukalage ulengera nti wayo sigayo gwe nalengera ku Chinese restaurant. Yefula okuba ndi akwatagane Kazohan. Omanyi ngenda okukola ngenda gamba abantu bonna bafulume ekizimbe kino kubanga kati baleka abanda bali wano bonna baagala tubuzaabuza tebaagala waayo mwana wa mukulu. Kadugalanga yeekaza. Excuse me, ladies and gentlemen. Musajja malama abakyala n'abaami. The LAPD. Kumbe waliwo ab'ebyokwerinda abayiba ne tufunyemu obuzibu akatono wano. Waliwo omulala agenda maaso n'okubali akyankalanya. We ask you please exit the building as soon as possible. Bano ekyandibadde kirungi ne mugenda maaso n'ofuluma ekizimbe nga bwangu ekisoboka kubanga ekizimbe ekifunye obuzibu. Bwangu mufulume. Abakyala n'abaami batandika okuba ni bafuluma ekizimbe. Bane mudde mu nfo kubanga tuleka omuntu ono inspector detective James Carter alabika agudde ddalu. Alagira abantu bonna abakazi ekizimbe kyaluzisemu obuzukumba ayagala kulemesa bakibanda. Kibanda wali yategese diru yenge yagenda maaso nakuba ni bafuna milioni 5. N'omwana we mukulu baleke nti bamumuwa bamutwale baba musanyeewo. Bakibanda baba no wano gadde eri asaba limoti omwana bali bamutezeeko bomu. Kyani agenda okulengera Jontawo. Oye Jontawo kumbe kyani yali amanyi. Ejadi yefula okubali akolagana n'aba FBI. 6 blocks of C4 wired to your daughter in a car. Muwalawo ayina blocks 4 eza C4 era ali mu motoka emabega awokolera ensobi omanyi owedde. Before the changeover, most of this exhibition was in the hands of a single private collector. Kakati gwe manya ndi bomu eri bantu gwe bomanyi aba bulijjo nga ffe tulina muzannyo sente zibadde zireeteddwa embisi egenda kyukamu olabe ekyokola. And then in one fell swoop. Jontawo bulijjo adde yefulani mukwano gwani gwa Kasohan. I shall be paid in full. Ndandowooza kwegaba buli kimu kyesibeerawo naye ekiro ngenda kuba ndi nsasulwa. Press this button. Wenyigira akapeesa kano omwana temufuna ne sente tuba tuzifuna zonna. My transportation will be here shortly. Kadugala kumba abadde alemesa avaawo yagenda oli eboogira ng'omwana bamutadde mu mmotoka. Owaye sanga sooka baleke teeka emmundu wansi. Balina luvo eryenka eno wali yali yakuuma. Kumbe Kadugala yawulidde agendayo. Ayita. Hey, man. Amana so ekinayo twala eri naabwe. Cops all over the polisi. Betode namuli yawo. Namuteke nga arrest. You know I can do that, did you? Put your hands up. Teke mikono gyo waggulu. I ain't gonna kill you this time. I'm just gonna kick. Omundi guno agenda kulyawo siri wala wano. Njasamira musiri walira ku bantu. Wabulabe mudano manyira omanyi gwe navo kimanyi nzalwalira. Kadugala kajo batazanya. Kuli stack oligo nemzi. Okulengera ngomwana bamutadde wano. Hey. Oliotya. I've been looking for you. I'm Detective Carter from the LAPD. Yes, manzi Detective James Carter. Right? Okuva mu LAPD. I'm gonna take this vest off you. Singendo kola kuja ko bomwe. Tochikola. Be safe if we take it off. Better safe njijoko. I heard them say it will explode. Ono jake jagena maso yabike kale. Hey, don't move. Tofaite wenye ngenda kola kanje kujako. Kumbe eno FBI. Yeye atandise okubani ewereza ba muntu nsoro. Eno kibanda planning enyo kubani yeyongerayo. God damn it. Do not draw your weapons. Balagiro teke ebyokulwanyisa wansi. Ladies and gentlemen, I think we'll call that an evening. Abakyala n'abaaminuza ako tukayita akawungezo akawoomenkerevu. Kumbe abakyali ayo omuyaye n'aleeta emmotoka ebaddemu omwana Kadugala yabadde yagirabye eddene emabega yabadde omwana yamuguze yamujodde okulengera abakyali alina okuyanga bw'asobola. Kibanda sanga mafiya bazanyazanya wanazanyira kwani alinga nyindo zaminya ng'ozanya Jontawo Kadugala yayita. I got something for you. Ninache ninane ekinyakusindisa ebinyo. Jontawo amanyi omwana ali mu mmotoka ne bomu. Okulengera Kadugala wa magezi nnyo amugye omwana. Afaayo naye. No, taata agenda okulengera omwana. Wanna blow some up? Oyagala mwaso omwana? Kale mubadule. Kumba akana katya. Push the button. Nyiga remote.
Push the button. Kumba yagala mukakanga. Tomugamba chokola. Mulimba. Push the button. Mtakala ndawe amanyeti. Kumba akana kekaza jankale byase. Bamuzibalole usiri wala wano. Sigali moti kumbe bagala bamulageni bomu bazi teguludedda. Nakakana ngakekaza buno bwana bujagu. Kumbe ne waliyo yayitire mabega. About some being blowed up. Look at your little punk British ass. Come on. Yayitire mabega kadugala kyala sana. Abagenda okunyiga ati. Akana cyane najja nakasobere nakali awaina walengede abada agenda okulemesa akaleka mmoloka nerugukawo. It's okay. Kafuruwa bomu yayingidde wadagenda okali awo. Let's take the brass off. Shani ateseza nono kafuruwa bomu yali girlfriend wa Kadugala Kajoba. Kakati twagala ogende maaso ye bomu eno. It'll blow if I take it off. Simanyi oba eneesobola okuvaako eneesoboka. Johnson, wekiri eno Kadugala kuli sitaka. It's a little different. Owa eneesobola naye ate eno yanjawulo ngeri buli buloko obuna buyinza okunnema. Banjigiriza bidiweka bwe nakoma. Say again. Emesa ali asomesa nga ali mu kunyumya. Tuuka wa kopa mafioso. Mafia. Jontao akwata briefcase agenda labe mundu owaye tujawo fa FBI abambali mukava jawo nyena atenkanya bomu kujija ku mwana tugenda maza Silver nga bujonza kueleza tofayo banange kimanyi Sugar is sweet. kana bageza kubani bakagumya And so are you. no sonyi wa mne betu baluka tufafena nasale ya already kumbe yali entufu ekiri eno miunyo myerero okulengera bomba amaze okubani akaana bakayamba cyane yali yakola ekisuubizo promise ati okulengera eno alina ogenda ayambe omuzira eno zikasuka anti bagambe bidiba bidira nanyini byo owayi mumaze nti zizino owayi soko okumoonawo badde ki lwaki ozikwagala kumbalirako bomu olima amagezi linda konjagala zidiza nanyini waazo si yoli agenda yo yagenda yona mufate twale eri nawe ona asala wagende afune muloko kweyongerayo ekiri cyane agero tuka walo akibanda babola bazisulira yakola fane zino bomb international action comedy star kati nabawano Jack Master Chan in action nagala bino bigwe bintu ya mugaso nyeri aba China bintu yaba China ati waba China wagwa kibera kimuyisa bubi ati bana barwanyi satu kopa esika taking arrest wamulabe na sindikati nagala byasa toyasa bintu byabandi mwasa bintu byabandi wano mujja mwasa bintu byabandi mujja mwasa bintu byabandi kijja kugwa osaga ojja kisura kijago ibandale medoko yani agambo saga amanyira okuleko oswala raka Jack Master Chan na kitereza kitereda ongenda abongenda kuno bomu inosoko ziyiza ariwe yajaza iba nange oyasiza chachi kumbe tanga yachasa aine mundu bino okwonera ebintu byaba China biri mu America bichikirira ba China ati wabego bakola birenga byabo wangwa bochasomera omukoze bubinyo Kadugala tekaraka seno Kajoba siwa mzenyo kuri sitako ligone mzi tugenda maaso n'ekitundu ekisooka ate nga jukira ebitundu byonna tubirina tugenda kuba tubifuna Russia wa part 1 yegenda maaso ati okulengera wano bane mujje munone over akonye mukasembeze wansi wano wende kana batamya amazasi babanda mawande kibandarani kokwogereziganye ne basajja bokubandi bamuchima yani nti awo saga toyina gyolaga eno sanga musajja wa Jontao bije efuro wobulabi agotukano ni mama nyabu cyanga nonya bugaga ku myaka gino kanzire mu China nga ngenze no bugaga sente zafe teka wanse mundu abadagenda sazono for your sweet and sour chicken Kajoba na msanga boys ain't ubusiru bwo emyaka gyo teka wanse mundu
Go ahead. Ngenda mutagenda maaso. Go ahead. Sitya nange simwagala oba mutamu tetansala. Put your gun down. Teeka emundu yo wansi. Fight like a man. Ondagiranga ndirwana ng'omusajja. Bagadwane ng'omusajja. A man. Bwana ng'omusajja teeka emundu wansi twane ng'abasajja. Like a man. Bagadwane ng'omusajja. Lwamalala ate yeeraga. Tayagala mujerega ntamanyi kungufu kale. Then I'm gonna take your ass. Bw'oba oyagala kulwana nga musajja. Alright. Kale kaneyambwe twerage. Come on. Jangu. Teeka emundu wansi. Talina muwadde kungufu. Bino yenna agakanga bukanzi. Nabanga agiteekayo ku mukibana yali ku magezi. Naye ng'ate ono bwongo. Bazisuula. Okujja yenda kopa. Yamubandaaza. Abadde n'endala mu kugulu. Is faster than action. Kadugala kuli sitako ligyo n'emuzi. Akhwereza nga James Carter. Stroke kajoba. Fuck man. Wayenze tebamanyira. Ofuna nga bw'omanyira. Kwata katambala wesangule. Sawa ya kunoonya mutakono. Kuba nti yeeyongerayo Jontao. Eri Kadugala amaze okukola kyonna asanyiza omusajja wa Jontao abadde asigadde. Kati kyani agamba naawe Jontao tolina gy'olaga. Jontao nakaana mu myaka gye nnina nemeralemerako nesisolobooza kale yiiyo gyetwale. Kumbe kyani alemeddeko agamba tolina gy'olaga Jontao. Kino obeera osaaga muddaano muli basajja bakulu mukola ebitabajyamu. Ajamufata tamanyira jaka kuba briefcase jangu wano wawanvu Jontao agala musuleyo Jontao wa kuzanyirako Jontao wa kumanyira oja kukirira pesa wa myaka josene neziyika by mistake ne Jontao naayitawo yekwata mu kiwato kyachani wala baba waliwo emyaka gy'olabanga mutuufu nga gyatandise kwewuuba amayiro zibadde zityo okukirira kirabanga butwa kaakati yeekutte ku kalebeerebwe ono bbomu azirina yeekutte kiseerera Jontao wakolera ensobi yasookayo kyani n'agoberera kumbe waliwo abeesunga sente katonda wange kino nga kirungi Kadugala eri sente aziraba bannaye buno obugagga bwabwa Kadugala olengera sente ziyiika papula buyitirivu talina kayinza kwegomba ntwale kano agere balengera katonda wange bannange kumbe eno Jontao yeekutte yatandika okulama yatandise okuyulika yakirya ne bbomu ze Kadugala agera olengera Jontao ajja sinde n'alandinga yalandinga mazzi. You know he did. Ala mwana ouze omanyi kikyokoze. Do something. Hey. Aye. Nzija mwana beera mwegendereza agala kukirira wansi. I can't hold it anymore. Sikyasobola kwataano kunywera mulundi mulala. What are you doing? Kirira. Oh man, I'll be right back. Kirira ndete kinakuyamba ngenda kudda siriwalira eri. Kumba agala kukirira. Ina abafudde bafudde. Do something. Owa nyamba teekawo kyonna kale. Nankuzizike wonoogwa. Owa yenzija. Wano wali agala yambe kyali walekendi akirira. Lengera yeeta. Ataddewo olubaya. Oluyinza omutega aleme kulaninga ettaka. Yatuukira kuno ku bendera. Namufuna module eno. Basibira wano. Abakirira basibira wano. Thank you. Wabula webale. What are you doing? Vako gumfeeko nyini gunsulako tumamba twago. Kadugala ayina ebigambo. Nuts. Oli bulungi siri bulungi ni gunsiri walirako. Thank you. Webale nnyo webale ddala. Wabula babo nyambi. Era balwanange basobola okubani bakibanda. Babalwanyisanga bekisoboka okubani bafuna omwana ono Suyang. Yali akwatiddwa owa Kasso Han. Yali omukulu abamu ku baali batwala abakyayina era baali babakiikirira mu kugenda maaso n'okubani bakuuma ebyokwerinda okwetoola ensi yonna. Suyang. Ogenda okulengera kasinkana taata kamuyita taata ni Suyang. What took you so long? Kanenya kyani alidde panchi lwaki watta ebbanga ddene nga tojja kunona okinika obunnyo katuuse kataddeko n'okumuvuma naye ng'ate yalina ekirabo kyali akategekedde era basobola obulungi okuba akaana kano bakalwanirira yagenda maaso n'okuba nti akawa ekirabo
Yenga alwananga bwasobola nga omusirikale yava mu Hong Kong. I think you should come with me. Kubandi alwananga bwasobola. When you get off work, you know you fly. Why ndoza wandigenze maaso n'okujja nange ntubako otutuuka onayagala ebyabakyala ali mu kutabira. See the world. Ali mu kuteera bikozi abakulu bamusanga. Ali kuba poliisi abapya abawala abakaleetebwa nkwagala. Ennyindo nsonoofu. Amatuma wamuviirivu. Bintu modro. We were just coming by to tell you what a great job you did yesterday. Abula baba bulijjo tuba tugenda maaso n'okuba ntukuwakalira. Naye omulimu gwakoze ggulo gwabadde musufu nnyo. You serious? Era ogenda mu vacation. Muli serious? Come on, man. Don't be playing. Muleka na mu kumugera kagenda maaso nakuba ndi munimba. Muli serious ngenda mu vacation. Ayagala vacation atera akwane. I got an idea, though. I got an idea. Abula nina idea janina. Don't y'all take that badge and shove it up your ass. Agenda maaso ayogera ayagala genda ku mabichi kulya chat. LAPD. Sagala kuleka ni ngenda ku dawo. Njagala munninyise nva ne mu LPD. Ndeke nifuukira ddala omuntu ovunanyizibwa. Kati balina ogenda mulumula ne kyani. This is tight. Ayolanga n'osirwa nayuddawa. Good, sir. My jacket. Eno bamwebaza. His bag, though. Mirimu gy'akoze bamukwatira bukwatiza ensawo agenda mu luwummula. What's up, man? Bagenda mu sitole kimwana kyali. May I offer you some peanuts? Bane tubeko tubawa abasibo bannange tubawa abokunywa. Ihame. Ya obulonyirira kaana gwe. Butuufu leeta obwokunywa. You never told me you spoke Chinese. Waiti wanga nti yogera Luchina. Atandise ogeta Oluchina nti bagenda mulira mu Hong Kong. It's cool. Bagenda ne mwana mulenzi inspectali. Which? Wayi nagawa nze ndi kyali nkoko Oluchina wandabye. In my crib. Tugenda genda osokola egyenva. Ewaffe bulijjo gwadawana America. Might get over it. Omanyi bwe tuuka njagala abaala beyo bafuuke ng'abiri ne waffe saagala ebyo. Saagala bakaluba ennyo njagala babi nga bagondako naye nga bafaanagana saagala buwala bubi. 15 hours. Tubuzaayo looza daki tutuukira ssaawa nga mmeka? Ssaawa nga 15. Tuba tuuse mu Hong Kong. Ngero ddaawo gw'oba ogenda teera bikozi obwana gye buli tugende. Awali omuziki wulira. Eyongerayo. Owesimbula. Simbula ennyonyi obadde kinaawe tugenda mu Hong Kong. Ebeyongerayo. Naye nga baali bagenze mu lumula kubani bali obulamu. Bakola ng'ensolo kubani omwana bamufuna owa Kasohani. Ekireka ne sinema eyolekedde entandikwa ey'enkomerero. Ate n'atejjukira nti ebadde rush hour.